gwe gyogenda okwekalakasaamu kubanga mbagambye enkalakasa yaffe egenda ba ya mirembe mu making sure nti muggalawo amaduuka nayo it's a sign of peaceful demonstration. Make sure that you close all the shops. Do not work because it's also a sign of peaceful demonstration. Now we have started. We've kicked off. Tewali kudamabeka bagambye amaduuka temugalewo oba mayitiko obadde wagira Mr. Museveni netugenda kugamba naye gwe obumanyi wakera ku makya n'olonda Robert Sentamu Kyagulanyi ne bamubba akalulu mungeri etamenya mateeka abaana babalazeeko okutandika n'olunaku olw'enkya ab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for because here I hear it's Lubaga for them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. Kati kyasitase kitandise bunaku mutubuuza tuzaako ki tubagambye tugenda kutandika kwekakasa kwa mirembe si kukola kino kyonna wabula genda ku nguudo abasobola kwebaka mu nguudo mwebake mu nguudo abasobola okubanga bw'omanyiza ngenda kubeera waka nga sirya mmere beera waka nga tolya mmere naye ng'okusingira ddala twetaaga abantu nga bali kufula twetaaga abantu okubanga bavudde waka twetaaga okubanga amaduuka gonna maggale naddala abo abaakira ne babona His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. So tutandise amanyanza mu biru James Road Council mu Lubaga no era ab'erubaga mwetegeke tugenda kubanga tugenda ku division olunaku olw'enkya tugenda ku division ya Lubaga ofisi ya RDC neetaaga abantu 10,000 ab'erubaga neetaaga abantu 10,000 tugenda ku division ya Lubaga. Bino ebintu si bya kusaaga kwata kyatiyo wandika pakagamwangu faffe baganda baffe babe twagala teri kuzikiza tusimbudde kati tewali muzannyo singa ndaba abakulembeze abekosi basula ebitaano ngenda kuba nanyaba kuba ekiboko buno olutalo twalaga buli muntu afuna kaadi twajja mu lutalo tetwajja tetwajja mu katemba twajja mu lutalo twajja kimatisaala kati mwenna buli mukulembeze yenna tuwetaga ku front tetwaga abakulembeze bagenda kwekweka so teri kuzikiza tutandise tusimbudde buli munnayuganda yenna firimbi maze okubibwa kati saga ate mugambe bantu president tuzaako kibagambye ekyokuzaako okwemulugunya okwemirembe tutandika olunaku nekatekamu abamu bagenda tandika abamu ababaka bagenze kulumira constituency zaabwe mu balodi kansala mugende mu mobilizing abantu kanana abampa akalulu usubira omutwalo gumu okubanga kugenda kumbeera mabega tetugenda kukola kujja lyonna wabula tugenda kuba kibaita okw'omugunya okw'emirembe twetaaga buli sipiiti zonsona nga ziriko abantu nga mukwasa kyasiza mmwe bino ebitubaddeko museze enjalo senoko kati kyakwasidde omuliro kati kigenda kwata mu Uganda teri kuzikiza bagambe teri kuzikiza Museveni talina kulayira leero tuli mu maaki embeera bwetibwa eri baganda bange bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze tutandise kati tewali muzannyo era bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze ebyo nabyo mbiwumuzaamu ebyokubanga nyamba ono busiba bamusiba ebyo mbiwumuzaamu kati tuli mu lutalo lwakujjako nakyemalira tuli mu lutalo lwakujja Museveni eyabba obuwanguzi bwaffe era okutandika n'enkya ab'erubaga mwenna bagambye tugendagenda Lubaga division tulina okujjuzaawo omuntu awo wabula nga bali siriyasi abakulembeze abeekweka wansi w'ebitanda mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpitaayita gye mbagwiriddeko yamma teri kuzikiza sabo nawe yogerako bantu bagambe abebusoga abembali oyo MP w'embali busiya abantu bategeere Uganda yaffe ng'abana Uganda omuntu okufuga oba obeera okukulembeze obuyinza buva mu bantu tukuva ku muntu oyo omu yekka nti kubanga mpitaayita ne mbagwako balaga obutali bumativu bwabwe naye ndowooza Abannayuganda 2021 mwalondawo ne musalawo ne mugamba nti mwagala kufuna balaga obutali bumativu bwabwe kati mwabali eyo simanyi kye muliko bano abeeno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka mu ngeri etamenya mateeka abamanyi abalonda Kyagulanyi Sentamu Robert nga president waffe omujja mu Uganda tetugenda kutandika okukola mu ngeri etamenya mateeka abaana babalazeeko ab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for because here I hear it's Lubaga for them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact.
few as they are, they can still do an impact. Yes, yes. Hey. Abana bali serious banange. Abana bali serious banange. Omuntu yenna goyagala nabaddeyo buze kyekiddako sawa yakukola buli mukulembeze yenna Uganda yenna mission eriweti buli wamu gwomanyi nti we yali office mugende mwekungaanyizaawo twetaaga buli office ngawamu abantu bangi tuma president twabagamba bino bintu tewali kuzikiza baganda baffe babalemedde n'okuwagira muza tulo byakusaaga kati mugenda kulaba kye bayita action buli mukulembeze yalina waali olina okukulembera abantu bo tebavunaano kooti buli ofisi banga afe aberubaga tugenda tukola fujjo wabula nga tubanja okuwanguzi baffe nga tubanja baganda baffe abaze bakwatibwa so buli munauganda yenna gyali bamaze okukukumira saga ate mutandika okugamba ate tuzaakwoki ate tuzaakwoki bakibagambye tetwagala batiitizi twabagamba fombewa eno sibago si yabatiitizi mwe abatiitizi mugende wansi w'ebitanda sawa yakulula buwanguzi bwaffe emyaka 3 omusajja gyatufugidde enough is enough so we have started off we've kicked off tutandika na lwaleero abasobola okutandika leero mugende mu ofisi zonna mudiployinga abantu babeere bangi temukola fujjo temwokya bipiira mukole kye bayita peaceful demonstration dikitete batuba mujjako temulowooza nti nakyemalira agenda kukwata obuyinza abutuwa mu mirembe nedda kati olutalo lutandise lutalo olw'emirembe guno omunange eri abakulembeze buli mukulembeze yenasaka okka mukulembeze nga ali wansi wa kitanda buli mukulembeze njagala olidinga abantu bo mukwate chats mugende mu bisaawo mujjuze ebisaawo abantu babeere bangi street mujjuleko nga mutudde embeera bwetibwe eri baganda bange bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze okola biki batandise mu ngeri ya kimpowooze amaduuka gonna gagalibwe bw'oba omanyi nti wa baba akaluluko ng'okimanyi nti bagabba wakwada ey'ekimpowooze oba ogenda kukola biki naye nga bali siriyasi kulaga kipande niye mpola balaga obutali bumativu bwabwe wabula nga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpitayita gye mbagwiriddeko amaduuka nayo it's a sign of peaceful demonstration. Make sure that you close all the shops. Do not work because it's also a sign of peaceful demonstration. Now we have started. We've kicked off. Tewali kudda mabega mbagambye amaduuka temuggaleewo oba omanyi nti obadde wagira Mr. Museveni era nga mwamu akaluka genda okole katugenda kugamba mbadde mpitayita ne mbagwako ne bamubba akalulu balaga obutali bumativu bwabwe onoonyayo kitokugulawo maduuka mwabasigadde bakulembeze okutandika n'olunaku olw'enkya balaga obutali bumativu bwabwe kati mwabali eyo simanyi kye muliko bano abeeno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka mu ngeri etamenya mateeka buli bantu bayimirira teri dikiteta ayinza kuyimirirawo mawulire mazima mu ngeri etamenya mateeka abaana babalazeeko mwab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for because here I hear it's Lubaga. For them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. aberubaga mwetegeke tugenda kubanga tugenda ku division olunaku olw'enkya bonna ne chats zaffe tugenda ku division ye Lubaga office ya RDC tugenda gisalaku neetaaga abantu 10,000 aberubaga neetaaga abantu 10,000 tugenda ku division ye Lubaga bino ebintu si byakusaaga kwata kyatiyo wandika potagala bwanguzi baffe baganda baffe abakwatibwa be twagala teri kuzikiza tusimbudde kati tewali muzannyo singa ndaba abakulembeze abegosi wansi w'ebitanda ngenda kubanoonya bakuba ekiboko luno lutalo twabagamba buli muntu yafuna kaadi twajja mu lutalo tetwajja mu kariyoki tetwajja mu katemba twajja lutalo twajja kimanyisaala kati mwenna buli mukulembeze yenna tuwetaka ku front tetwaga abakulembeze bagenda kwekweka so teri kuzikiza tutandise tusimbudde buli munauganda yenna firimbi maze okubibwa kati sagate
bagambe matu president tuzaako kibagambye kyokuzaako okwemulugunya okwemirembe kutandika olunaku nekati abamu bagenda tandika abamu ababaka bagenze kuduumira consequences zaabwe mubalodi kansala mugende mumobilizingeza abantu kanana abampa akalulu tusubira omutwalo gumu okubanga kugenda kwimbeera mabega tetugenda kukola fujjo lyonna wabula tugendako ekibaito okwemulugunya okwemirembe twetaaga buli street zonsona nga ziriko abantu nga mukwasa kyatisi zammwe bino ebintu bagako musaza enjawulo seneko kati kyakwasidde omuliro kati kigenda kwata mu Uganda teri kuzikiza bagambe teri kuzikiza Museveni talina kulayira leero tuli mu maaki abatagenda layira mu kwakutano kiregeeza kati tutandise mangu kiregeeza kati tugenda kulwana naye paka namaze okuvaako mbabuulire mazima tutandise kati tewali muzannyo era munasonga mwena banabange bagenda okukola live ez'okuba nga bayambako kati byumuzaamu ebyo nabyo mbiwumuzaamu ebyokubanga nyamba ono busiba bamusiba ebyo mbiwumuzaamu kati tuli mu lutalo lwakujjako nakyemalira tuli mu lutalo lwakujja kukanywa musayi Mr. Museveni eyabba obuwanguzi bwaffe era okutandika n'ekya abeerubaga mwenna bagambye tugendagenda Lubaga division tulina okujjusawo omuntu awo buli kisaawa kino kyonna mwe abakulembeze abeekweka wansi w'ebitaana mbagamba ngenda kuba noonye mwenna singa mbalaba nga mwekweka tewali muzannyo teri kuzikiza mbabuulira mazima Yaman teri kuzikiza sabo nawe yogera bantu bagambe abebusoga abembali MP wembali busiya abantu bategere mpola obutali bumativu bwabwe wabulanga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpita gye mbagwiriddeko buba bw'abantu naye ndowooza abannayuganda 2021 mwalondawo ne musalawo ne mugamba nti mwagala kufuna omukulembeze omupya mufuna omukulembeze omupya gwe bayita Robert Sentamu Kyagulanyi ng'abannayuganda kati akaseera katuuse mubadde muweebuuza ne mugamba kiki step eddako yeekuwa step eddako ndowooza mukitegedde abannayuganda bonna abamanyi abalonda Kyagulanyi Sentamu Robert nga president waffe omujja mu Uganda tetugenda kutandika okukola kubanga tekigasa okukola emisolo giri tetugenda tugaza tubeere gye tubeera nenkya bagenda tusembulawo batugyewo abannayuganda bebino ebiseera tusobole okulwanira amataka gaffe nga tuteesewo omukulembeze omupya tulwanyire tutya Uganda ebeere safe ebeere eggwanga gapya nga netugamba nti nga tuwangula engule tuzimba mu Uganda empya tuzimba mu Uganda empya ng'erina amateeka ga favoring abantu naye nga si muntu ebiseera byebino oyo ye mubaka jubira abantu ebusiya njagala okuzama abantu ebusiya amaanyi nti nze mwana wammwe mwalonda simanyi kye muliko I don't know what you're still waiting for njagala tuyimire wamu tulwanire wamu babuulira omwezi ogujja bagamba simanyi bagenda kulagira oyo honorable wabusiya amaze okulagira mukikiriza ekyo kyekyo oyo honorable wabusiya bamita Livingston Barasa amaze okulagira abebusiya sabo meya waffe omwa Lubaga ode maze okufuluma tewakyali muzannyo kati jogera dumira abaana bali serious banange omuntu yenna gwoyagala tubanje obuwanguzi bwaffe mudembe tugenda mukulu omusaayi tubanja kubanga ndyafe omuziraga tubanje obuwanguzi bwaffe tubufune kubanga twetaaga bannayuganda edembe lyaffe twalonda bannayuganda balonda honorable bagambe abeerubaga bagambe tugenda ku Lubaga division bwe twetaaga abantu twetaagawo emitwalo ng'esatu ku Lubaga division yonna tujuzeewo abantu nga tukwasa kyati zaffe bagambe honorable kubanga gwagenda bakulembera tujja kutambula tugenda ku Lubaga division tubanje obuwanguzi nze kampande mbagambye olunaku olw'enkya tugenda ku Lubaga division tugenda buli munnayuganda yenna mukatiza njogera abeerubaga kubanga buli mukulembeze bawada sayini tukulembera abantu mwabeerubaga mwenna ekyakwata kera ku makyakwata kyati yo tugenda ku division Lubaga division neetaagawo emitwalo 2 ngenda kubeerawo nameeya wange agenda kubeerawo mwenna abakulembeze beerubaga mbege singa omukulembeze agenda neyekwekakweka bana beekuka wansi w'ebitaana mwabagenda okufuka kati ekibooko tetugenda kukkiriza gy'okulya Museveni mwenna baganda bagenda bagamba eno mission gye tuliko twakima kuyiiza kati nganze komanda wa Lubaga North ndagidde olunaku olw'ekyewuno olw'odi kansala wa Kasubi sebo mukama wange enkya tugenda ku Lubaga division buli bitundu byonna RDC
polisi kwetaga abantu emitwalo 3 ku Lubaga division tutege emitwalo 5 abeerubaga tuli bangi tuli emitwalo 8 tutase Lubaga south ne Lubaga north kati mwenna mwena olunaku lw'ekikwata kyatizo lumbe abatasagala bakulaba mutunga nkola embeera bwetyo eri baganda bange bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze batandise mu ngeri ya kimpowooze teri kuzikiza sabo ono omubaka dumira abantu beyubukikira badumire naye nga bali siriyasi mpola balaga obutali bumativu bwabwe wabula nga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpitaayita gye mbagwiriddeko mbakakasa nti omulanga gubaweereza pulezidenti amaze okuduumira tetukyadda mabega so twebereremu tulwanirire obuwanguzi bwaffe tulwanirire eddembe lyaffe awatali kwetiiririra Kalule Frederick Robert nga munnamateeka wa NUP era tugenda kubeerawo nnyo okulandi yekikolebwa tekigenda outside the law ate era tugenda kubeerawo okulwanyisa abaagala okulwanyisa mmwe okulwanirira eddembe lyammwe okutyoboola eddembe obutali bumativu bwabwe abo tujja kubafaagana nabo kati mwabali eyo simanyi muliko bano abeeno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka mu ngeri etamenya mateeka yeyembeera eriwo tugenda twamaze dde okusimbula mu ngeri etamenya mateeka abaana babalazeeko ab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for. Because here it's Lubaga. For them I've kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. Bana bali serious banange. Singa mwabase chutegekezi mugenda ba mulinyi kigafa kubanga fe tugenda kula peaceful demonstration tetugenda kuba muntu yenna naye singa mugezaako ne muteeka wembeera banna Uganda bangi tuli milioni 45 kati mwenna ababadde bali nga baga batulize wiso sekiseera kituuse ekyanjaga kulaba nga ofisi zonna kuliko abantu Lubaga gwokugenda kukolera njagala kulaba nga buli wamu omuntu abasobola batakola temukola abamu ngokumanyi waka his excellence kwa sita mukyawulanyi togenda kukola kubanga egere yeyokwanga olaga nti nawe mulugumya mu mirembe mukikyabagala bakyo tuli mu byaddala twagala batitiizi twagala buwanguzi bwaffe tuva mu press conference president amaze okufuba wiso kati tulinda ki olunaku olw'enkya baganda bange tomorrow is the day tutandise kati tutandise olunaku lwe basuubirako lwe bayogerako bamaze tulangirira kasaga kutamukumbuza tuzaako ki kyetuzaako kwemulugunyawo okwekalakasa okwemirembe twagala namungi w'omuntu abasobola okugenda ku street mugenda ku street abasobola okubaka ku street mwebake abagalawo amaduuka mukagala kiseka temukola kubanga malonda his excellence abasobola okukaba mukaabe buli omu asobola okukuwa ekibuga kyonna kyonna bwe kasita oba nga tokola fujjo olunaku lutandise kati twetaaga abantu bangi abantu temugenda kukola bwe bamanyi nti babba buwanguzi bo onoonya ogulawo edduuka lyaki temuvuga amamotoka mukapakinge amafuta bagaseera nawe ng'ekyo okwekalakasa mugavuga emmotoka kubanga opakinga motoka yo ng'otambuza bigere tusimbudde bannayuganda temutulyamu olukwe bulina kumutugamba tuzaako ki tukibagambye temutulyamu olukwe kati sira kituuse president waffe titumulyamu olukwe atuwadde order tutandika olunaku olw'enkya tutandikirawo embeera bwetyo eri baganda bange maze okulabula abakulembeze bonna bo batandise abakimwa obufu mbalabuliddewo mmwe wafuna kadi ng'okimanyi tugenda mu lutalo kati ndaba omukulembeze nga yeggwe enkya njakula abakulembeze bonna nga bali ku front kidamu enkya njakula abakulembeze bonna nga muli ku front luno olunaku olwaleero tulubawadde mugende mukola mobilization mukunga abantu bammwe tutandika olunaku olw'enkya ku makya olunaku olw'emirembe tewali kuzikiza tetugenda kudda mabega mpola balaga obutali bumativu bwabwe wabula nga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpitaayita gye mbagwiriddeko
amaze okuba amasimu ebusi yamugenda kukibulira kati mugenda laba kibayita lubaga olina kumagamba mu birundi komanda kati mutakola kibayita lubaga abeerubaga amateeka ge mwenna mbaduumidde olunaku olwenkya tugenda ku ofisa RDC buli wamu wakunganibwawo abantu mbaduumidde mwetegeke enkya amaduuka g'erubaga saagakulaba muduuka nga gakula okujjako abakenya balonda Museveni mumukole era notugenda okukakasa abalonda Museveni mwabalonda Museveni mugule abamuduuka balaga obutali bumativu bwabwe kati mwabali eyo simanyi kye muliko bano abeeno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka mu ngeri etamenya mateeka abaana babalazeeko ab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for because here I hear it's Lubaga for them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. Kimanyi bambega we muli tumaliridde mu kino bakufa bakututta katukole kye tulina okukola bannayuganda mwenna gye muli temutya buli omu kyolina okukola kikole bamaama muveeyo musituke oba mugenda ku makubo mweyambule oba mugenda ku makubo mukoleki abasajja emmotoka zaabwe nazo bwe muba musobola ozikolako muzikoleko bino si byakutya kubanga kino kye tuliko kya ddala. Bobi Wine yawangula obwa pulezidenti wa Uganda tukooya abapakasi mu ggwanga lyaffe Uganda tukooya abazeeyi abatalowooleza ggwanga lyaffe Mwami Museveni osiga abantu bakosa abalanga bafokoze kaseera bannayuganda buli omu akole kyalina okukola naye mbagamba ekigambo kimu tukimaleko. Museveni talina kulayira Bobi Wine alina okulayira mu bino talina kulayira ono si katemba Museveni togenda kulayira ogenda kukakasa balina okusonga ate bannayuganda namwe temutuswaza bannayuganda temutuswaza wiswe maze okukolebwa olunaku olwekyo tutandika n'abo baganda baffe abangwa mu bifuo byabwe bebabba tukolerewa muveeyo kubanga ebiseera tukyalina future ennungi mu maaso singa tujja kuba nga tulwanira omutwalo omungi. Njagala bazaamu abannayuganda mwena abali abagwamu amaanyi abagamba nedda ateze nakubanakola nedda tonabakugwa ennaku bunaku atolaba mu kino zejja kuwulira kino kye tuliko tuli bavubuka tulina okulwanirira ensi yaffe bwe kibanga kitegeeza okulwanira ensi yaffe kututta. Museveni olaye mututte tulabye ebino ebimotoka mubirese byamagye ebyo tebirimu abo ababirimu bambadde byambalo ngaffe balina emitima egyaffe bitiisa tugenda kubibajjako ffe tubivuge ekiba kyekyetagisa tujja kubivuga singa banakola ensolo ne batandika okuba abantu tuli peaceful demonstration kitegesekera ba peaceful naye singa polisi muli batono tumanje bano bo batandise mbere ya Kimpowooze tugenda kuteeka wali ebya peaceful nafe tandika okwerwanako bwekiba kyeragisa kututa tujja kufa ku lw'eggwanga lyaffe twabagamba tetulina kyekutya kufa mu ngeri ey'Ekimpowooze naye nga bali siriya kubanga fenna tuli bakandideti bakufa mpola balaga obutali bumativu bwabwe wabula nga bali siriyasi mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpita ayita gye mbagwiriddeko agambye mutandike buli omu wolikake kaseera gwabwe baganda bange njagala kuzaamu abantu ab'ebusiya boda ekyasinza okuyingiza kubanga naye abantu b'ebusiya muli bubitemu njagala bazaamu amaanyi ku lutalo luno lwe tulimo mwegatte n'abantu Uganda yonna mwereze tulwana olutalo lutekinationwati ffe tuwangudde ate bannayuganda bafunye ebyabwe abantu beffe b'ebusiya ndako bakanisamu maani ndaka kulwanira alala demonstration y'ubuluja naye ino
mu ngeri etamenya mateeka abaana babalazeeko mu ab'ebitundu ebirala simanyi kye muliko. I don't know what you're still waiting for, because here I hear it's Lubaga. For them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. Oyo mukyala amaze obbalagira mwabe ekiboga mwene bamaze obbalagira mugende ku zi RDC buli wali adazi omukyala amaze okubalagira mugende ku zi RDC zonna ofisi mujjuzewo abantu buli wamu tujjuzewo abantu bagambye ab'ekisaka obumanyi wakena londo olubasita mukyagulanyi okwekalakaasa ko kukolega tokkulawo temukulawo amaduuka galina obbanga maggale aba bagenda okugulawo amaduuka be baaba Museveni abagenda okugulawo amaduuka beebo abalonda Museveni era tugenda tumaze okuba nga twalabisa olweyo mukyala mulwanyi naye kati lwaki saawa zino baganda baffe babalemedde olw'okuwagira oba balamu oba bafuuti baagala tukyalikwebaka bonna babakwata tebabunaano kooti zaabaka wabula ate ne bateeka mu makomera mu ngeri muno wayiswa bano bonna babusoga ngezako onalebomengiri mujawo tulinako abantu bangi tuleko tukke mubagamba abantu bebusoga nti tewali kukola ekyo tutandika lutalo lwakujjako Museveni mubagambe kasoka introducing honorable Manjeri Chebakufika omubaka w'abeesimu ab'ekibuga ekyeyinda. She's the first woman city MP of the distinguished former industrial town. She's honorable Manjeri Chebakufika. Febusoga tujja kwogera. The president has spoken. Tetwetagana kuyisaako muzigo mungi okulembeze bwe tugenda okugoberera and things will be able. Nze nga nkali kwogera ebigambo bingi kasooka ayogere ku limu. Banange usanga ino president waife afiire okuba ekyo kyetulaya embeera bweti bweri baganda bange bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze. Bano bo batandise mu ngeri ya kimpowooze. firimbi emaze okuba nga efuuyibwa buli munnayuganda yenna abaddeyo buze kyekiddako saawa yakukola buli mukulembeze yenna buli munnayuganda yenna mission eriweti buli wamu omanyi nti bwali ofisi mugende mwekunanyizaawo twetaaga buli ofisi nga waliwo abantu bangi pulezidenti amaze okulagira kati tewali kudda mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye. Nange mbadde mpitaayita gye mbagwiriddeko kati bamaze okufulwa firimbi buli abaali bagamba firimbi eruddawo firimbi emaze okufuuyibwa kati saawa ya action tewali kuzikiza mbagamba nabagamba ekyo kimu Museveni tagenda kulayira nimulowooza ntiro byakusaaga kati mugenda kulaba kye bayita action mugenda kulaba kye bayita action buli mukulembeze yenna yina waali olina okukulembera abantu paka buli ofisi bangafe ab'erubaga tugenda making sure tusalako buli ofisi yonna wabula nga tubanja obuwanguzi bwaffe balaga obutali bumativu bwabwe. So buli munnayuganda yenna gyali bamaze okutuduumira sagala ate mutandike okugamba ate tuzaako ki ate tetwagala batiitizi twabagaba from day one. Eno struggle si yabatiitizi mwe abatiitizi mugende wansi w'ebitanda saawa yakununa buwanguzi bwaffe emyaka 34 omusajja gyatufugidde enough is enough. So we have started off, we've kicked off. Tutandika na lwaleero abasobola okutandika leero mugende mu ofisi zonna mudiployinga abantu babeere bangi temukola fujjo temwokya bipiira mukole kye bayita peaceful demonstration dikitete tuba mujjako temulowooza nti nakyemalira agenda kukwata obuyinza abutuwa mu mirembe nedda kati olutalo lutandise lutalo olw'emirembe buli omunange eri abakulembeze buli mukulembeze yenna saagala okuba mukulembeze nga ali wansi wa kitanda buli mukulembeze njagala olidinga abantu mukwate chats mugende mu bisaawo mujjuze ebisaawo abantu babeere bangi street mujjuleko nga mutudde abasobola okutula mutule ku street mukidamu bw'oba osobola okutula ku street tula ku street bw'oba osobola okutula ku street tula ku street abatakola mutemukola okola biki nga babba obuwanguzi bwaffe amaduuka saga kulaba ng'enkya gakola amaduuka gonna gaggalibwe bw'oba omanyi nti wababa akaluluko ng'okimanyi nti bagabba wakwada n'olonda Isaac Sseribwa Center mu Kyagulanyi oba ogenda kukola biki oyinza obutasobola kujja ku street kulaga kipande naye tokola togenda mu ofisi kukola
togenda mu office kukola togenda mu eduuka toligulawo kubanga yeyongere nawe gyogenda okwekalakasaamu kubanga bagambye enkalakasa yaffe egenda ba ya mirembe mu making sure nti muggalawo amaduuka nayo it's a sign of peaceful demonstration. Make sure that you close all the shops, do not work, because it's also a sign of peaceful demonstration. Now we have started, we've kicked off. Tewali kudda mabega mbagambye amaduuka temuggaleewo bw'oba manyi nti obadde wagira Mr. Museveni era nga mwakaluko genda okole netugenda kugana naye gwoba manyi wakera ku makya n'olonda Robert Sentamu Kyagulanyi ne bamubba akalulu gwe onoonyayo ki onoonyayo ki toggulawo maduuka mwe abasigadde abakulembeze okutandika n'olunaku olw'enkya mukulembere abantu bammwe be mukola nabo abaabalonda mugende ku office mutuule okwo mukwate zi chats buli bwe tunakikola ffenna Uganda mbabuulya amazima wadde bamuwona nti alina amagye n'amagye gennyini gagenda twegattako ne bagamba buli bantu bayimirira teri dictator ayinza kuyimirirawo mbabuulya amazima kati kyazitase kitandise bunaku mutubuuza tuzaako ki tubagambye tugenda kutandika kwekalakasa kwa mirembe si kukola kintu kyonna wabula genda ku nguudo abasobola okwebaka mu nguudo mwebake mu nguudo abasobola okubanga gw'omanyinza ngenda kubeera waka nga sirya mmere beera waka nga tolya mmere ninga okusingira ddala twataaga abantu nga bali ku flag twataaga abantu okubanga bavudde waka twataaga okubanga amaduuka gonna maggale naddala abo abaatira ne balunayiriza Sentamu Kyagulanyi so tutandise amanyanza mu biru James Lodikasa Walubaga era abeerubaga mwetegeke tugenda kubanga tugenda ku division olunaku olw'enkya ffenna ne chats zaffe tugenda ku division ye Lubaga office ya RDC tugenda gisalako neetaaga abantu 10,000 abeerubaga neetaaga abantu 10,000 tugenda ku division ye Lubaga bino ebintu si byakusaaga kwata kyatiyo wandika kutwagala buwanguzi baffe baganda baffe abakwatibwa be twagala teri kuzikiza tusimbudde kati tewali muzannyo singa ndaba abakulembeze abeegosi wansi w'ebitaano ngenda kwanoonya bakuba ekiboko luno lutalo twabadde bamuntu afuna kaadi twajja mu lutalo tetwajja mu kariyoki tetwajja mu katemba twajja lutalo tetwajja kima misaala kati mwenna buli mukulembeze yenna tuwetaga ku front tetwaga abakulembeze bagenda kwekweka so teri kuzikiza tutandise tusimbudde buli munnayuganda yenna firimbi emaze okubibwa kati saga ate mugambe mbate president tuzaako ki tukibagambye ekyokuzaako okwemulugunya okwemirembe kutandika olunaku nekateka abamu bagenda tandika abamu ababaka bagenze kuduumira constituency zaabwe mu balodi kansala mugende mu mobilizing abantu 8 abamu akalulu nsubira omutwalo gumu okubanga kugenda kumbeera mabega tetugenda kukola kujja lyonna wabula tugenda kukola kibaita okwemulugunya okw'emirembe twetaaga mu zikitusosolanga ziriku abantu namukwasa kyasi zammwe bino ebitubaddeko omusaza enjalo senekwa kati kyakwasidde omuliro kati kigenda kwata oluganda teri kuzikiza mbagambe teri kuzikiza Museveni talina kulayira leo tuli mu maji abadde agenda layira mu gwakutano kiregeza kati tutandise mangu kiregeza kati tugenda kulwana naye paka nga maze okuva abaana babalazeeko bawulire mazima tutandise kati toli muzanyo ebitundu ebirala simanyi muliko I don't know what you're still waiting for bayambako kati mbiwumuzaamu ebyo nabyo mbiwumuzaamu ebyokubanga nyamba ono ebyo mbiwumuzaamu kati tuli mu lutalo lwakujjako nakyemalira tuli mu lutalo lwakujja kukanywa musayi Mr. Museveni eyabwa obuwanguzi bwaffe era okutandika n'enkya abeerubaga mwenna mbagambye tugendagenda Lubaga division tulina okujjuzaawo omuntu awo buli kisaawe kino kyonna mwe abakulembeze abeekweka wansi w'ebitaano mbagamba ngenda kuba noonye mwenna singa malaba nga mwekweka tewali muzannyo kati tewali muzannyo teri kuzikiza mbabuulira mazima yamani teri kuzikiza sabo naawe yogerako bantu bagambe abebusoga abembali oyo MP w'embali Busia abantu bategeere nti Uganda yaffe ng'abannayuganda omuntu okufuga oba okubeera omukulembeze obuyinza buva mu bantu tebuva ku muntu oyo omu yekka nti kubanga yaduumira amagye yaduumira aba electoral commission yaduumira judiciary yaduumira nedda obuyinza buva bw'abantu naye ndowooza abannayuganda 2021 mwalondawo ne musalawo ne mugamba nti mwagala kufuna obukulembeze obupya ne mufuna omukulembeze omupya gwe bayita Robert Sentamu Kyagulanyi ng'abannayuganda kati akaseera katuuse mubadde muweebuuza ne mugamba kiki step eddako yeeruwa step eddako ndoza mukitegedde abannayuganda bonna abamanyi abalonda Kyagulanyi Sentamu Robert nga president waffe omujja mu Uganda tetugenda kutandika okukola kubanga tekigasa okukola emisolo giri waggulu tetugenda tugaza tubeere gye tubeera n'enkya bagenda tusembulawo batugyewo abannayuganda bye bino ebiseera tusobole okulwanira amataka gaffe
tugenda kulwanira kutya amataka gano nga tuteesewo omukulembeze omupya tulwanyidde tutya Uganda ebeere safe ebeere eggwanga ga mpya nga tugamba nti tuwangula engule tuzimba mu Uganda empya tuzimba mu Uganda empya ng'erina amateeka ga favoring abantu naye nga si muntu ebiseera bye bino oyo ye mubaka jubira abantu b'Ebusia njagala kuzamu abantu b'Ebusia amaanyi nti nze mwana wammwe owuma mabach gwe mwalonda ne muwa kalulu kamwe nga member of parliament njagala tuyimire wamu tulwanire wamu mbabuulira omwezi ogujja bino bagamba simanye bagenda kulagira omusajja oyo tebagenda mulangirira oyo honorable wa Busia amaze okulagira Busia mukikiriza ekyo kyekyo mwebale nnyo oyo honorable wa Busia bamitali bife Barasa amaze okulagira ab'Ebusia sabo meya waffe owa Rubaga ode maze okufuluma tewakyali muzanyo kati jogera dumira tusaba na Uganda tugende tubanje obuwanguzi bwaffe mudembe president batusabye naye nga bali serious tubanja kubanga diafunza mpola balaga obutali bumatiko bwabwe wabula nga bali serious mu mirembe ng'omukulembeze bw'abagambye nange mbadde mpita abeerubaga bagambe tugenda kulabaga division gwe twetaaga abantu twetaaga emitwalo ng'esatu ku Rubaga division yonna tujuzeewo abantu nga tukwasa kyati zaffe bagambe honorable kubanga gwagenda bakulembera tujja kutambula tugenda ku Rubaga division tubanje obuwanguzi nze kampande mbagambe olunaku olw'enkya tugenda ku Rubaga division buli munayuganda yenna mukatize njogera abeerubaga kubanga buli mukulembeze bamuwadde assignment kulembera abantu mwabeerubaga mwenna enkyakwata kumakyakkwata kyati yo tugenda ku division Rubaga division netagawo emitwalo ebiri genda kubeerawo newonazameewa ngagenda kubeerawo mwenna bakulembeze beerubaga mbega singa omukulembeze agenda neyekwekakwekabanabeekukabasitana mwabagenda ofuuka katiibwe kibooko tetugenda kukkiriza jjogo lya Museveni mwenna baganda bagenda bagamba eno mission gyetuliko tetwakimanyiza kati naza komanda wa Rubaga ndagidde olunaku olw'ekyo buno olikansala wa Kasubi saba mukama wange buli bitundu byonna RDC here it's Rubaga for them have kicked off. Few as they are, they can still do an impact. Few as they are, they can still do an impact. Teri kuzikiza sabo omubaka nemugwe dumira abantu beeyo obuukikira badumire bannakakuuto mwenna bannakakuuto okusingira ddala ebitundu byaffe byonna ebikola Kakuuto constituency obubaka mbubaweereza nga nze munnamateeka wa NUP ate era nga omuntu eyali ayagala okubeera omubaka wammwe naye ate nemusalawo nemukola bulala mbakakasa nti omulanga ngubaweereza pulezidenti amaze okuduumira tetukyadda mabega so twebereremu tulwanirire obuwanguzi bwaffe tulwanirire eddembe lyaffe owatali kwetiiririra Kalule Frederick Robert nga munnamateeka wa NUP era tugenda kubeerawo nnyo plan yekikolebwa tekigenda outside the law ate era tugenda kubeerawo okubalwanirira okulwanyisa abaagala okulwanyisa mmwe okulwanirira eddembe lyammwe okutyoboola eddembe lyammwe nga bwe kizze kikolebwa abo tujja kufaafagana nabo legal n'olwekyo tubazaamu amaanyi tubakuutira okwebereramu awatali kwetiirira lwa Katonda n'ensi yaffe. So yeye embeera eriwo tugenda twamaze dde okusimbula buli lunaku baganda lunaku nagana mbadde mugamba mulagira ddi pulezidenti amaze okufuuwa wiso okubanga nowiso yange sirire pulezidenti amaze okufuuwa wiso tetwaga kulaba abantu nga beekwese mayumba tugenda mukwemulugunya okw'emirembe constitution yekukikkiriza semateeka ekkiriza okwemulugunya okw'emirembe kati tebabatiisatiisa ate singa banagezako tukola kwefujjo kati singa mubasitule agencies singa munagezako tukola kwefujjo nga tuli mukwemulugunya okw'emirembe mbabuulira mazima mugenda ba muli mukigapa kidamu singa mwabasitule agencies munagezako tukola kwefujjo mugenda ba mulinye kigava
kubanga ffe tugenda kukola peaceful demonstration tetugenda kuba muntu yenna naye singa mugezaako ne muteekawo embeera bannayuganda bangi tuli miliyoni 45 kati mwenna ababadde baliyo nga bagamba tulize wisu ekiseera kituuse ekyanjaga kulaba nga ofisi zonna kuliko abantu eruwaga gokugenda kukolera njagala kulaba nga buli wamu omuntu abasobola batakola temukola abamu gobumanyi wagira his excellence what center mukyawulanyi togenda kukola kubanga yengeri gyokubanga olaga nti nawe mulugina mu mirembe mukyekera bagala bakito tuli mu byaddala twagala batitizi twagala buwanguzi bwaffe tuva mu press conference president amaze okufuba wiso kati tulinda ki olunaku olw'enkya baganda bange tomorrow is the day tutandise kati tutandise olunaku lwe basuubirako lwe bayogerako bamaze okulangirira kasanga kutamukumbuza tuzaako ki kyetuzaako kwemulugunyawo okwekalakasa okw'emirembe twagala namugi w'omuntu abasobola okugenda ku street mugenda ku street abasobola okubaka ku street mwebake abagalawo amaduuka mugagala kiseka temukola kubanga balonda his excellence abasobola okukaba mukaabe buli omu asobola okukuwa ekibuga kyonna kyonna mukasitoma nga tukola kujja olunaku butandise kati twetaaga abantu bangi abantu temugenda kukola bweba manyi nti babba buwanguzi bo onoonya okulawo edduuka lyaki temuvuga amamotoka mukapakinge amafuta bagaseera nawe engeri okwekalakasa mukavuga emotoka kubanga opakinga emotoka yo ng'otambuza bigere tusimbudde bannayuganda temutulyamu olukwe bulina kumutugamba tusaako kitu kiragambye temutulyamu olukwe katisera kituusa president waffe titumulyamu olukwe atuwadde oda tutandika olunaku olw'enkya tutandikirawo teri kuzikiza maze okulabula abakulembeze bonna bano abajja abakimwa obufo mbalabuliddewo mmwe bafuna kati ngo kimanyi tugenda mu lutalo kati ndaba omukulembeze nga yegwe enkya nja kulaba abakulembeze bonna nga bali ku front kidamu enkya nja kulaba abakulembeze bonna nga muli ku front luno olunaku olwaleero tulubawadde mugende mukola mobilization mukunga abantu bammwe tutandika olunaku enkya ku makya olunaku olw'emirembe tewali kuzikiza tetugenda kudda mabega press conference tulagira nga tudda mu bya kisiru olaba honarebo webusiya Honorable Webusiya Livingstone Barasa guno ono omusajja alina amagye ag'okuttaka amaze okuba amasimu Ebusiya mugenda kukiwulira kati mugenda laba kibayita Lubaga bulina kumagamba mu birundi komanda kati mugenda kula kibayita Lubaga ab'erubaga amagye gange bonna mbaduumidde olunaku olw'enkya tugenda ku ofisi ya RDC buli wamu okuŋŋanibwawo abantu mbaduumidde mwetegeke oba okunywa obuugi bwokka tujja kunywa mwetegeke enkya amaduuka g'erubaga saaga akola amaduuka nga gakola okujjako abakene balonda Museveni mwemukole era no tugenda okukakasa abalonda Museveni mwe abalonda Museveni mugule amaduuka gammwe mukole naye bwe mumanyi nti walonda his exception bakisinjamu kyabwe edduuka toligulawo yengeri gyogenda okubanga naawe olaga obutali bumativu ngatafunamu emisolo giringa waggulu sheyaringa vidiyo yakatuuka sheyaringa vidiyo njagala kulike simanyi tuli bambeka kati tuli bambeka 1.4 njagala abantu kirike because this is a very tremendous journey we are starting mbagambye luno olutolo tutandise lwa ddala njagala abantu kirike musheyaringa vidiyo buli omu agifune abantu tuli jangu katongola abantu bagambe tuli serious ono walubaga South era Kampala twakyali kusaaga omukulembeze akyogedde kye tubadde tulinda era wiseeno bannange mufune engatto eziruma kati twayagenda tutiisa tugenda kulumba tetwagulumba tugenda mu State House tetwagulumba nga tugenda bali Bobi Wine alina okuyingira State House kino kyekitegeeza kimanyi bambega weemuli tumaliridde mu kino oba kufa oba kututta katukole kye tulina okukola bannayuganda mwenna gye muli temutya buli omu kyolina okukola kikole bamaama muveeyo musituke oba mugenda ku makubo mweyambule oba mugenda ku makubo mukole ki abasajja emmotoka zaabwe nazo bwe mubamusobola zikolako musikoleko bino si byakutya kubanga kino kye tuliko kya ddala Bobi Wine yawangulwa pulezidenti wa Uganda tukooyo abapakasi mu ggwanga lyaffe Uganda tukooyo abazeeyi abatalowooleza ggwanga lyaffe mwami Museveni osibye abantu bakosa abantu bafokoze kano ke kaseera bannayuganda buli omu akole kyalina okukola naye mbagamba ekigambo kimu tukimaleko Museveni talina kulayira Bobi Wine alina okulayira mu bino nkugamba talina kulayira maama nyabo ono si katemba Museveni togenda kulayira ogenda kukakasa nti bannayuganda balina obusungu ate bannayuganda namwe temutuswaza bannayuganda temutuswaza wise maze okukolebwa olunaku olw'ekyo tutandika n'abo abaganda baffe abaagwa mu bifo byabwe bwe babba
obutali bumativu bwabwe kati mwabali eyo simanyi kye muliko bano abeeno bo batandise mu mpolampola mu ngeri etamenya mateeka ate olaba mu kino nze nja kuwulira kino kye tuliko tuli bavubuka tulina okulwanirira ensi yaffe bwe kibanga kitegeeza okulwanira ensi yaffe kututta Museveni olwaye mututte tulabye ebino ebimotoka mubirese byamagye ebyo tebiriimu ababa birimu bambadde byambalo ngaffe balina emitima egyaffe bitiisa tugenda kubibajjako ffe tubivuge bwe kiba kyekyetanisa tujja kubivuga naye singa polisi nkabavaamu muli batono tumanje musula singa kabavaamu ne mutandika okuba ntutiyagaso ne mbakuba kiro mbakuli amazina tugenda kuteeka wali ebya pisu kuluna tutandika okwerwanako tuyingidde mu lutalo mubiru tuyingidde mu lutalo bwe kiba kyeralisa kututa tujja kufa ku biggwanga lyaffe twabagamba tetulina kyokukyana kufa ffe twayingira revolution nga byonna we expected anything kati tetukyatiisa nakuzita kubanga ffenna tuli bakandidenti bakufa mukyagera wiso ozirabye tubayita kubanga muluje byomusiikuka omukulembeze agambye agambye mutandike nomuwoli katika kaseera gwake baganda bange njagala kuzamu abantu ab'ebushiya yonna boda ekyasinza okuwanga naye abantu b'ebushiya muli bubingi njagala bazamu amaanyi ku lutalo luno lwe tulimo mwegatte n'abantu uganda yonna mwereza tulwana olutalo tumekinga showa nti ffe tuwangudde ate bannayuganda bafunye ebyabwe abantu beffe b'ebushiya ndako bakanisa mu maani ndaka kulwanira alala demonstration y'ulujja naye ino omekinga showa kyakulanye bamulangirira basira president wa Uganda omubaka yatugirayo ekibi kya Nankabirwa omukyalo ono yamutera omukyala kayo our power NUP everywhere NUP abange bamama